tukyali Masaka tukyagenda maaso n'okubawenja tuli ne Dr. Abedi Bwanika ssentebe w'omukolo agenda tubuulira abantu bano bonna akoze atya okubafuna ssentebe. Nga bwe nabagambye nti Honorable Masasi Mpuuga mwagala w'abangi abantu mubalabye enkumi n'enkumi abantu betulina wano mitwalo na mitwalo ate bakyajja batandika butandisi kubanga Honorable Masasi Mpuuga ffe bannabuddu ne bannayuganda tumusiima era tuli basiimu nnyo gye muli mwenna gye muvudde okujja okubeera ku mukolo guno ogw'ebyafaayo nga twebaza Katonda olw'emirimu emirungi egya Honorable Masasi Mpuuga. Ne bw'oba oli muloge ekiri wano okiraba n'amaaso go abadde baagala okufa ku luno ojja kufa kubanga Katonda kyakoze wano Katonda kyatugabudde. Ne bw'oba oli mulogo okirabira ddala n'amaaso go nti Katonda akoze ebyewuunyo. Mukama tumwebaza Honorable Masasi Mpuuga tumusiima. Abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform okuva ku President wangamba wabayita sibalabako obudde nga buno bw'otegeerera omukulembeze n'atali waliwo abantu betwateeka mu bintu nga tebabisaana naye tujja bayigiriza obukulembeze bwe bufaanana bwe baba wano tebaliiwo okusiima mukulembeze munnaabwe ekyo kibateekako akabuuzo k'amaanyi kitegeeza byebifo mwe bali mwabateeka mu bifo bye batannatuuka. Ababaka ba Palamenti nabo ndaba bakubalira ku ngalo kiki ababaka bangi bakyali mu kkubo ne kaakati bakufuna ssimu ya Honorable Idi Isabirye n'abalala bali mu kkubo bajja. Bwe tuva emisa ewedde kyekiddako obudde buno tuli mu kwogera okusooka tugenda kubeera n'okwogera kwa mirundi ebiri bwe tumala okwogera kuno kw'abantu abakulu be twayise tugenda ku lanchi bwe tuva ku lanchi tugenda ate mu kwogera okwekawungezi n'okwesanyusaamu. Batugambye waliwo we batiisatiisa bw'olinnyayo bwe tukulabako kyekimu ku biganya oba oli awo n'abamu wandibadde obitegeddeko. Wano otegwa kuba ng'olaba nti waliwo emirembe security eri gulugulu buli ayagala okubaako kyoyagala okukola wano nga tetwakukkiriza gwomanyi naye ffe wano security weeri abantu wano basanyufu biro byempulya nga mutiisatiisa manya kamwokya manya kavule ebyo musaaga mu politics twabasookamu jangu okole fujjo wano tukusomese otegeere nti mu politics obadde tumumanyi. Batugambye buli mukulembeze ali ku mukolo guno ng'alina kaadi ya NUP yeegobye yekka. Nze abannonda b'e Masaka be bampa akalulu ebyo bye mutiisatiisa kitegeeza ne politics muba temunnamutegeera. Abalowoozi be bannannyini member wa Parliament abalowoozi be bannannyini kalulu kati okuva eri emagere mbuweepanka mbuwa walonda Bwanika ng'onzijawa ng'olonda Bwanika ku kiki gwe wakuba obululu bw'ekimanya kabonera oyagala kujerega abantu ba Masaka nti tebategeera Kyagulanyi wawa kaadi n'ogiwa sentamu mukulu wo lwaki tali mu Parliament wawa Mwanyoke Gomba lwaki tali mu Parliament mwawa abantu 381 lwaki wali 507 bw'oba gw'oteeka abantu mu Parliament kati eyo endowooza ey'ekijega tetugenda gikkiriza ffe wano mu byabufuzi bya Uganda. Batugambye jjo babakubye emiggo Lubega Mukaaku gw'obadde okola naye mobilization mulabye alina ebiwundu byabadde bitya. Mukulu Lubega Mukaaku babadde mu mobilization era bagikola kakati mubeeramu abantu abalowooza nti muteekwa okukola effujjo ne Lubega Mukaaku mulamu Lubega Mukaaku agenda mu maaso n'emirimu gye. Aba NUP babadde mu campaign simanyi ba ku Parliament wabaddeyo nga baagala bakujjeko obwa ssentebe bw'akakiiko wasumatukidde watono totidde n'abasinze nga ndi wano nga sirina mu Parliament kati omuntu akusinga nga ne mu Parliament taliyo nabadde wano we namaze eggulo nga nkola nga ndaba abajega tebamanyi mateeka tebabeera mu Parliament baabawa ebifo bye batasobola kukola gamba nabadde wano we nabawangulidde. Ndaba kala zikyuse ndaba orange abamu batugambye
ffe abalabako ku ssuubi tulaba ekifaananyi kyekimu. Ebyobufuzi tubyogera n'ate ne tubiraga. Olwaleero tulaze kala ya orange ya kacungwa eno. Kaakati tuwadde abantu homework. Nze bwe nali nsoma baatuwanga homework. Bagende bakole homework, ekiseera nga kituuse tujja babulira kala etegeeza ki. Watugamba emabegaawo nti balinde ogenda babuulira ebyokwambala bye bino. Nga bwe nkugambye nti bannayuganda beetegereze kala bagifunye. Kala ffe gye twalonze olw'omukolo guno olwaleero yene ya orange etegeeza ki homework. Obubaka obw'enjawulo eri banna Nuupu ne banna Masaka oba banna Buddu. Eno ewaffe tetuli mu bya Nuupu, eno Masaka si ebya Nuupu ffe si bye tulimu. Tuli mu byabufuzi nga bitegeerekeka. Abantu baffe mwenna twagala okubeebaza. Eno ntandikwa ya bintu bipya. Kino ekibadde wano olwaleero ntandikwa ya bintu bipya. Kitegeeza kano kabonero akategeeza nti mu bifu twabivuddemu. Amaaso gaffe gatunudde mu bintu bipya ebigendo ebyobufuzi ebisobola okuyamba bannayuganda. Kaadi baginone. Kaadi ze kugambye nti abanonda bali kimanya kabonero. Ebya kaadi ze sisula nga ndowooza kaadi. Sisula nga ate nze era ne kaadi saagyegayirira. Amazima amatuufu nze ne bwe saalibadde na kaadi nali ngenda kuwangulira waggulu nnyo ng'era bwe nawangula. Abampa akalulu bwe bali wano babuuze bajja kuwulira nti bakampalwa kaadi ya Nuupu. Pulezidenti nga baali tebakakuwa tewandikafunye. Buli bwa pulezidenti obulo bwa MP nze nali siimirangako bwa MP nasalawo nenzija eno abanuupu gye bagaa nti be bandeetayo eno waffe nze eno gye banzaala. Abantu b'eno bamumanyi. Masaasi Mpuuga bamumanyi oyo gwe mpulira mwepankako mbumwe mwamuleeta ng'omuleeta omugyewa. Olowooza okusinziira ku biriwo abanuupu tebakuwonye babadde nga bakubeeyo enduulu Abedi addeyo mu kabiina ke aka PDP tebakuwonye olowooza. Bangobye eggulo bo be banneegobedde. Kakati bw'omala okungoba nga bwe nawulidde Ssennyonyi angoba ndi waddembe okukola bye njagala kuba bangobye nadde mbawulira ne bangobye ate ne mbasinga. Ekifo kye baagala okunzijjamu saakivudde mu mwendi kambabulire mukulu Ssennyonyi nze chairman wa Government Assurance Committee eya Parliament. Nze gwe wabadde ogoba wannemeddwa. Ekyo kitegeeza oli mujega. Kitegeeza ebyobufuzi tobimanyi. Ebigambo by'oyogera tojja byetonda enkya ng'oyogedde bingi. Ekikolwa kya Ssennyonyi kitegeeza nti mujega. Kitegeeza nti ebyobufuzi tabimanyi. Tubeyanziza. Oyo ye Dr. Abedi Bwanika musajja tayina kyatya bw'asalawo okwogera ayogera ekiba ku mutima gwe. Mwebale nnyo mubalogoberera Beg TV tukyagenda Bansi n'obaweereza ebiri e Masaka.